Abasirikale balwawo okujja asobola n'okujja kugulawo ndi n'atunulawo n'alaba n'amala n'addayo ne yeekolera emirimu gye balwawo naye banguwengako ku budde baleme okubeera eyo kwebaka omuntu bamuse bamutaddeawo naye bajja ne batuuka ne baddayo obudde tebagira mu budde singa bagira mu budde kyali badde nga kitugasa naye balwawo obumenyi bw'amateeka kibuvudde okusinziira nga wendaba abasajja naddala bano abeefuula abasirikale kuva bakendeeza poliisi nezaali buno polisi bw'emabbali abali bakwata abantu bakendeera naye n'ekirala n'obwavu bususe mu ggwanga kandi munateekawo polisi nga 15 ng'abantu temumalaze kyakukola olya nabo omumenyi mateeka temuyinza kugoba esooka n'ekirala ne mu babbi bennyini mulimu abakwata ng'abajja abanga abasirikale be basinga n'okkuba abaana abapiki ne babatta n'obatta ababifuula abasirikale abaki bana bakwata abantu ekyo no befula abantu ba bulijjo ate nga basirikale no babba piki n'abasirikale bennyini babba piki mu abasirikale babba piki nabo bakwagana n'ababbi okweberera mutu andebereddemu naye yo boda ababoda nibo bawe security ng'abafaako ne baboda babasuli abalinga nga batalina amakulu mu ggwanga ate no bennyini balina kyebongera ku ggwanga erinnya abamuta brand mbeera makindi coming from Nankulabye traffic lights heading to Balintuma, and somebody was ahead of me. He was riding a wheelbarrow, and all of a sudden he stopped down and he came behind and he said this person could be he was killed. Then after also realizing that he was killed, I jumped on a border and then I rushed at the police station down there, and then I informed them. And then I told them somebody was being killed at Balintuma Road. Could you please come and see him? Actually, the advice which I can give, especially to the government, that they should provide enough cameras whereby the person who did this can be seen. Riders, because they are ever moving throughout the night. Yes. So what do you have them? Advice to border riders? The advice which I'm giving them, one, wherever they are moving in the night, let them be very keen to the people that they are driving in the night, because some of them could be when they are wrong peoples and they are the people they are riding on their motorcycles. Your name? By the names of what? Amanya gange nze Kafero Peter nga ndi chairman ku stage wali Mengo ku Balintuma Road era ku kkubo lino. Era omwami ono afudde mbadde mulaba okusinga abadde atuula ku luguudo lwa Kanoni ewali akasomero ka Namirembe Kindagaten opposite wabadde atuula abadde akuŋŋaanya ebicupa byeyo ebiryogati najja nga si mulalu naye ng'alaga ayambala simaati ng'abambye ensaleka yakola ki yamukwata. So abadde atera okujja n'atuula opposite akasomero ka Namirembe Kindagateni ng'ova Nankulabye eri mu bitaalo yambuka. Ajja n'atuula n'alonda ebicupa
nakola byakoze n'amala n'agenda bw'atyo yebadde endoozi omulimu gwe buli lunaku abadde ajja n'atuulaawo. So abantu ng'abo kibi nnyo okujja mu kitundu noteyanjulako abo b'osiŋŋaanye nakumanya wa gy'ova wa gy'obeera. Kati embeera ng'eno bwegwawo baba basobola okukola ki okutandikiraawo kusinza information gy'oba obakoze ki gy'oba obawadde. Naye kitalo nnyo kitalo ddala. Naye embu tuwulira nti okusinga abadde atera beera mu kikoni nga gyasula. So wemuba mwagala onoonyereza mugendeko ne mu kikoni mulabe we batera okunywera amalwa. Kituufu kyoyogera, embeera yo si nnungi okutwaliza awamu ate naddala obwavu bungi mu bantu especially n'abavubuka. Naye advice gyempa abantu badde eri Katonda kubanga ensi ye erimu ebizibu tebijja kuggwamu era bwe bikola nga bino bijja kweyongera. Naye ng'ekireeta ekyo bwavu mu ggwanga, abantu tebalina mirimu. Musajja wuyo yasoma kuba twate twogerako naye naye nga yasoma naye nga alina empapula naye embeera yakola ki yamukwata ng'ali so desperate. Kakati abantu bangi bali mu mbeera ki yeemu yeeyo ng'ono wakoze ki. Naye abamulabyeko munnange agambe nti aleka yagudde mu bayaayi ne bamusala ensingo amukebeddeko ku nsingo nga nsingo nsale. Naye bo obwavu bungi tukubira omulanga gavumenti ebeeko kyekolawo. Obwavu bungi obwavu kasabutirira mu ggwanga ebikola nga bino bye bijja bibaamu. Esebo erinnya nze James Mubiru ndi Lord Councillor w'ekifo kino. Kyannaku nnyo nti mu kitundu kyange baalisi ne basuulawo omulambo tetunaba kutegeera omulambo guno gwavuddewa baamutiddewa kubanga wenzijidde nga omulambo guno waliwo bagubikudde ne tulaba ng'alina ekiwundu wano eno nga kiteeberezebwa okuba baayeka baamufumise wano kubanga tulabye wano ng'alina omusaayi mungi mu eri eno nga kirabika baamusse bussi ne bamuleeta ne bamuteeka wano eno mu kitundu kyaffe. So tuvumirira ekikola kino, tuvumirira ettemu lino kubanga ffenna tuli bannayuganda era tukiriza omuntu n'aba alina omusango agende mu mateeka, amateeka gamuvunaani. Naye okujja obulamu bw'omuntu teri muntu yenna alina buyinza ku bulamu bwa muntu. So abakoze ekikola kino twagala poliisi enoonyereze kuba kyemmanyi bagamba nti gavumenti eyina ebyuma ebisobola okunoonyereza omuntu engeri gy'abattiddwamu fingerprints. Kati twagala batandikire ku guno omulambo kubanga bagutaddewo bagusudde obusuuzi tewali n'omu yagukwaseeko. Kati kitegeeza nti tukyasobola okufuna obujulizi obutuufu. Ekyokubiri tulina kamera wali ndowooza mita ziringanga 15 waliwo kamera wali eri. Bw'ogenda eri mu maaso eri nga weyongeddeyo eri nga Balintuma Road awo wakayiwa mu junction waliwo kamera. So twagala poliisi etulaga omulimu gwa kamera guno gukola ki kubanga omuntu abo guno babalesi ne bagusula kitegeeza either bagujja eri oba bagujja eno. Kati poliisi eba esobola okutuyambako ne finding out mmotoka ki ezabadde zitambula ekiro ekyo kyekisookera ddala era emmotoka zino eno zabadde zivaawa kubanga gwe mulimu gwa kamera. Twagala bawulise bannayuganda nti tulina kamera ate nga kamera tezikola. So twagala poliisi tugiteeka ku nninga waliwo kamera n'eri waliwo kamera omulambo guno gwazzewo gutya. Ekyokusatu tegeera omuntu ono yattiddwawa bamutiddewa kubanga guno omulambo balesi ne bato omutosana nti omuntu bamutiddewa n'eno wali badde wabeerawo ensasagge n'ekiraga nti omulambo baguleese ne bagubikkako bulungi abagulese ne bagenda. Kitegeeza balese bulesi ne bateeka buteesi wano omulambo ne bagenda. So tuvumirira ebikola bino ng'abakulembeze. Recently waliwo ebijambi ebyali erungujja masanafu bino biri mu Lubaga North. Twagala security eri mu Lubaga bannange tulina zi 99 patrol. 99 patrol zikola ki? Watusubira okuba 99 patrol ino okubange moving ekiro kyonna kyonna nga yeetala eddeeri era be bagamba nti bambega gavumenti erina bambega buli kifo bakola ki? Era bambega omulimu gwabwe guli luddawa kubanga tusukiriza nti kino singa twade na intelligence ey'amaanyi twayitegedde abantu abaleeta omuntu ne bamuteeka wano. Naye kyannaku nnyo nti ne poliisi nga weneebuuza newe yeebuuza. So kyannaku nze of course obwavu oli ayinza okujja omuntu n'amufumisa ekyo nga lowooza alinamu akasimu for survival. Tubirabye nnyo tulabye ababodaboda nga babatemula nga ajjasa agala kutwala bodaboda ya muntu just bwavu. So obwavu nakyo kikulu nnyo era kikontributinze kinene nnyo mu kitta abantu ekigenda mu maaso nti oli ajja n'ayingira ennyumba y'omuntu
ng'aga just mitwalo 2 n'amutemula n'atwala ne ssente ekintu ekyennaku ennyo. So gavumenti eno etukoze bubi nnyo, abantu balumiza obwavu, emisolo giringanga misolo, kati buli omu anoonya survival, kyova abantu batandise n'okwetta. omusajja oyo abadde yeekwekese